Kati wayise wiiki 3 bukya Sipiika Rebecca Kadaga alagira akakiiko ka palamenti akakwasisa empisa okunoonyereza ku babaka abagambibwa nti beeyisa mu ngeri evvoola palamenti ekyaviirako n'okwonoona ebintu. Wabula n'okutuusa olwaleero tewali mubaka yenna yayitiddwa mu kakiiko kano ekireetawo n'endowooza nti osanga akakiiko kaabivaako. Kyokka olwaleero Omubaka Gaster Mugoya atubulidde ng'ababaka ku kakiiko bwe babadde beetegereza obutambi obwakwatibwa mu palamenti wamu n'okwekenneenya alipoota okuva mu palamenti ne poliisi. Mugoya atubulidde nti kati bamaze okusunsula ababaka 36 abalina okwewozaako. Emirimu gyaffe tugikoze bulungi kubanga kati twamaze okwetegereza videos oba obutambi palamenti bwe yatuleetera ne lisiti ey'abantu poliisi gye yatuleetera era kati twavuddeyo ne lisiti esukka mu bantu 35. Kinajjukirwa nti waliwo olukalala olwasooka okufuluma olw'ababaka abalina okuvunaanibwa kyokka ng'erinnya lya minisita omubeezi ow'amazzi Ronald Kibuule teryaliko newankubadde nga sipiika yali yalagira anoonyerezebweko oluvanyuma lw'okuyingira n'emmundu mu palamenti. Mugoya agamba nti oluvanyuma lw'okwetegereza obutambi Kibuule y'omu ku abo abayitiddwa babeeko kye bannyonnyola. Mwali mugamba nti oweekitiibwa minisita Kibuule taliiko naye ku bantu abo naye kwali. So abo abantu bagenda kuvunaanibwa. Mugoya atubulidde nti ababaka bano bakutandika okuyitibwa kinnoomu beewozeeko nga palamenti ezzeemu okutuula era nga palamenti eya wamu yejja okusalawo ebibonerezo eby'enkomeredde eri abanaasangibwa n'emisango. Emisango okusinga giri mu kumenya mateeka gaffe ge tuyita rules of procedure. Eyo gy'emisango. Naye bwe tulaba nga waliwo obumenyi bw'amateeka oba ng'oli yakozesa amaanyi mangi okumenya etteeka, ffe tulowooza nti tujja kurikomendinga ekintu ekyo kigende paka mu full house oba mu palamenti yejja okusalawo kiki ekyokukola. Wabula y'omubaka wa Gago North era ng'atuula kakiiko kano Profesa Ogenga Latigo yavaayo dda n'ategeeza nga kakiiko kano bwe katalina buyinza okukozesa ababaka bano kubanga okulwana bwe kwabeererawo sipiika yali amaze okufuluma nga n'emirimu gya palamenti giyimiriziddwa. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.